ngaye nange singa kyaginga kati oyo kamugira ako nti baali basaze okusaanyawo famire naye eddagala lyo si ddungi nga nze nafumbira ebijanjaalo netukkiririrako ku mugga okusena amazzi okudda tosange nebifuuse bya kiragala okubuuza bannange nga naye nebifuuse kiragala ne baŋŋamba kisolo bye twataddemu yabifuusiza kiragala nange sakyolanga nsonga nenkivaako netuula netuwulira nga akamwa katasooka okubabuka twamala katasooka okubabuka netwebaka twalikirawo kalako katono bwetwebaka netutandika okusesema ssaawa nga nnyo mu nnyumba netugoloka okufuluma wagula oluti twasangawo akacupa ka parakwati n'omulamula ne stokisi bagijja kuwaya waggulu nga naye bagisibyemu eddagala bateeka ebijanjaalo ku kyoto netukkirira ku luzzi netuvayo nsanga ebijanjaalo bifuuse bya bbulaaka n'amanda bya kiragala netwebuuza ati abamu abaana ne bagamba twataddemu kisula mungi kyawo ne seeka naye najja seeka ne tumugamba ebijanjaalo byafuuse seeka n'agamba mwataddemu kisula mungi kati awo n'agamba mugende mufumbe mwataddemu kisula mungi netubifumba netubisiika twamaze obisiika netufumba n'emmere netulya kyawo netubeerawo netwebaka ekiro awo netutandika okusesema seeka naye yasooka okusesema awo nange nenzirako netufuluma wabweru awo ku mulyango nga bataddewo akacupa ka parakwati n'omulamula n'eddagala mu sitokisi seeka ye n'abijjawo n'afunamu obuteeka. Imaamu adde yakuŋŋaanya abaana abasiraamu ng'abasomesa mu luwummula ng'abaleeta n'abasomeseza wano ku ssomero ng'era bavunaanyizibwa ku ye abadde ajja ssaawa 6 n'abata ku ssaawa 10. Kati abaana abamu abadde asula nabo ewakaawe kati obuzibu obwo obw'okufuna obutwa baabufunira waka ewuwe. Naffe wano kusomera abaana badde basomera tuli mu bweraliikirivu bw'amaanyi kuba omuntu eyakikoze sitiiba asobola okujja n'akikola ne wano era ku ssomero. Ng'ekitundu ekyamazima tuli mu bweraliikirivu bw'amaanyi kuba kirabika nga kigenda kiri continuous kuba n'ewalala kyali kirabiseeko oba omuntu akikola ali omu oba abantu banjawulo kuba tuzze nga tukiraba. Yinza n'okuleetera oluusi abaana baffe okukola ki okusaliika ku muwendo kuba olwedde abaana badde basomera wano eddiini. Oyo bwe yamala okubatega yayanguwa naye ku mulyango akacupa n'akateerawo ddala n'assaako oluwaanyi omulamula n'assaako ekifundikwa ky'eddagala. Tetumanyi kigendererwa oba kyali kyakutuubya tuleme kugenda mu malwaliro. Mulamu wange n'ankubira essimu n'amugamba agoberere
n'omwana we ow'obugomula Faruku baanywedde obuto babawadde falakwaki gundi baakasanga waawo nga omwana oli omulenzi akumaani ng'ali bubi nga bamuyoddeyo gy'abadde abudde ng'asesema bamutuusa ku ddwaliro ku kitanda kye batandika omukolako nakkakkanamu kati ne tubeerawo mu mbeera eyo ekintu nga kibanyoola bwe bakkakkanamu bwe kibanyoola bwe bakkakkanamu basesema n'asesema Haji yasesema nnyo naye ng'asesema ebintu situbitegeera abaana kale embeera gye balimu bo tetunnabeera bakyali bagonvu naddala kati ng'olwo kujjako bo bali mazima kuba tusoose ntukuba ku simu ya Sheeka nga tagikwata ne tuddamu ne tukuba ku ya muganda we kubanga genda n'abalwadde naye nga tagikwata tekutuusa era tuzeemu ne tukuba ku ya Sheeka n'agikwata naye nga bo batugambye tebalina bakuba bulungi. ab'e Kampala ate bo bali mu mbeera mbiko okusinga kuba twogeddeko ne mwalimu eri asomesa abaana kuba bo bamwongerayo naye ng'ate embeera eyeeraliikiriza ekalezo bateddeyo batusome eddiini olw'omumala oluvannyuma nga bamaze okusoma eddiini bakome kuba abadde bawezezaayo wiiki bbiri naye nga ffe situyinza kumanya nti obaani abantu babaana gye badde basomera tetulina gwe tumanyi era tetubamanyi nnyo omuntu gwe tubadde tusinga okumanya tusinga kumanyayo Sheeka gwe twawezeza abaana baffe twalina okuba nga wakumpi naye tetumumanyi kuba tayinza kuba nti yava wala ate tetuyinza kuteebereza nti gundi oba gundi omuntu gwe tutaalaba naye nga abasawo beeraakaali twongera nnyo okubeebaza badokita bonna ne bano abaana abaobusawo bakoze omulimu munene nnyo olabika nti bazzaawo obulamu bw'abaana bakoera tusiimira ddala. Njagala okwebaza DHO Rakai Mwami Saku Moses olw'okubeera nti obuzibu buno bwe bwazze namukubidde essimu mu bwangu ennyo n'aweereza ambulensi yaffe ya Rakai n'egenda ekibanda ne piikinga y'abaana bano ne baleeta n'era kantwala omukisa guno okwebaza sitaafu ya Rakai abasawo bakoze ekyamaanyi ennyo okujjanjaba abaana bano oba bazze nga embeera mbi nnyo naye kati okutwalira awamu embeera nnungi. Nabwe kityo njagala okuwooninga bannarakayi mwenna olw'emize gino gitandise okujja okubeera nti muwa abaana obutwa so tugenda kukola okunoonyereza singa omuntu yenna n'akwatibwa nga yabadde mu kikolwa kino tugenda muteeka mu kkooti amateeka gamukangavule nga bwe kisoboka tetugenda kuddamu kukkiriza muntu yenna kubeera nti bakola ebikolwa bwe biti bizza nnyo ekitundu emabega ate nga abaana babadde basoma so tukivumira nese kuvumirira yenna era buli muntu yenna abadde asuubira okuddamu okukola ekintu ekyo amateeka ku luno gagenda kubalamula. Njagala okusaba bannannyini masomero oba ne famire awafumbibwa ebyokulya nti mufeeyo nnyo okuzimba ebifo awafumbirwa emmere twewale abantu abatuukawo ab'enjawulo. Tusaba abantu mwenna awafumbirwa emmere kibeere ekifo ekyo nga kigazeetingiddwa abantu bonna tebatuukayo at least famire yokka nga yetuuka mu ffumbiro emmanju so twewala okuba nti buli muntu yenna atuuka mu ffumbiro oba oli awo buno bwalituuseewo naye olw'okubeera nti effumbiro libadde nga buli wamu otuukawo tewaliwo fensi.